banyina bakavuma ne wayo mwayogera Nampeera yogera tuso bubaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaseera kanaku tetulina bingi nnyo byankwogera saawa zino naye tusaba Hajji Mariam omugenzi omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwe jjana Firidausi ne Hajji Musa Kavuma mukulu waffe Allah akugumye akuwe ekisingamu obulungi mwekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzikirize tufuna wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ebigambo bijja kuba bitono bibeera nga bweri naye tujja kwebaza abantu bonna abawulidde omulanga ogw'okubeerwako mukyala waffe ne batudduukirira. Tubeebaza era tusaba Allah ow'ekitiibwa nnyini buyinza mwenna abasasule ekisinga okuba ekirungi. Gambo bitono olw'embeera naye tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katumba Wamala n'oluvannyuma obwa Katikkiro wa Buganda Hajji Kadala tuula. Kadala tudde bw'abanga baddewo abanja Mama Latifa oba babadde abanja mugenda Hajji Musa Kavuma wano bw'abanga balwadde abanja Mama Latifa oba ye babanja babadde abanja Mungu amusaasire mujje wano tusobe ekyeyo mu ekyo abbe muki obubaka wa Jeno Katumba. Neno obubaka wano owa Jeno Edward Katumba Wamala asangiddwa nga aliwero wa ggwanga. Obubaka obukubagiza ntegedde amawulire g'okufa kwa mukyala waffe Hajji Mariam Nalwadda kitalo nnyo kitalo ddala. Nze nakulembera abajja okwanjula omugenzi mu maka gano. Nsaaliddwa nnyo nti sisobodde kubeera nammwe mu kuziika ndi bweru wa ggwanga ku mirimu emitongole. Nze wamu ne maama tusaasidde nnyo Kookie abaana wamu n'abazadde b'omugenzi. Omugenzi Mukama muwe ekimuli eky'emirembe nasaako omukono Jeno Edward Katumba Wamala. Obubaka obulala ovudde e Bulange Mmengo Katikkiro era asoose n'ayogera n'omwami Kavuma n'aweereza obubaka buno. Bulange Mmengo nga 4 Ogwokutaano mwaka 2023 obubaka obukubagiza ntuusa okusaasira kwange eri Hajji Musa Kavuma olw'okufiirwa omukyala. Hajji Kavuma mumanyi bulungi era mukwano gwange. Musajja mukozi nnyo era mmanyi nti omusajja omukozi bw'atyo abeera n'empagi y'omukyala emuwagira. N'olwekyo ku lwange ne ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja nsaasidde nnyo Kavuma olw'okufiirwa omukyala. Allah amulamuze ekisa era amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu. N'ateekako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Hajji Musa Kavuma embeera okyali mugumu nga weetuli. Nyo obuzibu bwonna bugenda kujja ng'ozzeeyo eka nga munna abadde ku kitanda sayidi eno taliiwo. Olaba engoye ze sa Mungu akusaasira akujumye mbeera gy'olimu. Olaba engoye munno taliiwo. Mungu tusaba kyakina kiyinza Kavuma okujjako okuwa edduwa zokka. Hajji Musa Kavuma ono ayina ekibiina kye ekitiibwa True Family. Nsaba ina yeteeseteese mujje ba True Family mujje mutuuse obubaka bwammwe. Obubaka twabutegedde mwatuwadde milioni 14 mujje mutuuse obubaka. True Family bali mu kusaala? Okay. Mulimu ogwo gukuwadde kulwa
nalwadda. Ku lwa famire waliwo obubaka obumpeereddwa aba famire nga bwakwebaza bwensooka nabwo. Muzeeyi Peter Shimba atuuse okwebaza kwe eri abantu mwenna, agambye abasimye entaana abadde okiridde enduulu eno nga yakavuga, ababasuzizza mu budde obw'obutiti na buli muntu yenna alina kyakoze, agambye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era okwebaza Muzeeyi Peter Shimba atuuse okwebaza eri mutabani we Hajji Kavuma olw'obujjanjabi bwonna bwakoze eri mukyala we n'enteekateeka y'okuziika yonna, agambye weebale nnyo, weebalire ddala. Neyeebaza ne ssenga w'omugenzi Namazzi olw'obujjanjabi bwonna bw'okoze, agambye weebale nnyo, weebalire ddala. Abantu mwenna abawangalira mu kyalo ky'Ebuubwe muyitibwa ennaku z'omwezi mukaaga essaawa 9 ewa Mwami Kennedy Kibi olw'enteekateeka y'okugulawo ekisaawe kyammwe ssaawa 9 babayise. Nkoma omuluka Musuubiro Gombolola Lwengo disitulikiti obubaka obusaasira okuva eri ku bukojja bw'omugenzi ab'enju y'omwami Matabaalo Francis Enkoma batuuse okusaasira kwabwe eri omwami Kiyimba wamu n'abantu b'omu nju ye olw'okufiirwa omwana waffe abadde w'omugaso eri eggwanga. Tubasaasidde nnyo, tukungubagidde wamu nammwe, tuzisiza n'olubugo lwa siringisa emitwalo 4 nassaako omukono gwe nga ye mwami Matabaalo Francis okuva Emisuubiro Lwengo. Ebyafaayo by'omugenzi ennaku z'omwezi lwa leero. Ebyafaayo by'omugenzi, omugenzi ono abadde ayitibwa Nalwadda Mariam, yazaalibwa Peter Shimba nga kitaawe, maama we yayitibwanga Nansobuga Tereza kati yafa. Mariam yazaalibwa mu mwaka nga 8 ogw'omwenda 1965. Mariam yazaalibwa nga mwana mulamu era nga mwana mulungi nnyo asanyusa bakadde be. Bwe yatuuka okugenda ku ssomero, Mariam yatwalibwa mu ssomero ly'e Bugaajo n'asomayo ebibiina byonna n'abimala bulungi, era yakomawo ewaka n'aweereza bakadde be. Oluvannyuma yafuna mwana munne mu mwaka gwa 2008 Hajji Kavuma ebwebajja Kampala, era mu bufumbo bwabwe Mukama abawadde ezzadde ly'abaana basatu. Okufa kwe Mariam yafiiridde mu buliri nga ku nsi amazeeko emyaka emijjuvu 57. Mariam Mukama akuwa ekyumula eky'emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Munzikirize taata Lubowa jangu tusse obubaka ku lwa